Tebagenda kusoma batuule butuuzi, bagenda kusoma bafune emirimu. Ate emirimu gye bagenda okufuna gigenda kuba gy'amaanyi. Bagenda kusoma, bagenda kuwasa, bagenda kufumbirwa. Omwana omuwala omukulu wa Pastor Bujingo wakufumbirwa, ekyo kiri confirmed. Kati emikolo gyakwanguwa okubaayo ng'omwana tannagenda oba ajja kusooka kugenda emikolo giribeerayo. Kuba wasooka okugenda kiba kiwanvuye. Naye bwe gibanga emikolo kituufu gibaddewo kitegeeza girina kukolebwa wano mangu. Jjukira omwana woono agenda US essaawa yonna, nawulidde enteekateeka weeziri bagenda kuba bamusabira nako omwezi guno gwennyini abeere ng'ate ayolekera mu US. Kuba kati American Embassy yapostinze Doreen. Naye nga ffe twali twategeera dda nti Katonda yakola ekyamagero. Okitegeera. Naye twalabiddeawo nga ne American Embassy ekola kife twakitegeera dda like a month before. Okitegeera. Naye laba American Embassy bw'emupostinga. Okitegeera. Bagambye nti bonna be American Embassy bepostinga baba celebratinga nga bwe celebrate nga bwe muba celebrating nga bwe celebrating ze Doreen. Kisa kya Katonda. Tebagenda kusoma batuule butuuzi, bagenda kusoma bafune emirimu. Ate emirimu gye bagenda okufuna gigenda kuba gy'amaanyi. Bagenda kusoma, bagenda kuwasa, bagenda kufumbirwa. Bagenda kubeera bulungi. Okitegeera. Nze nenfukamira wansi ne mugamba nenze Mukama gye saatuuka, gye saasomera, bye saasoma, bye saasobola kusoma, nze abaana bange bye baba bakola ki? In fact, bye baba basoma. In fact, muyiga okwogera obulungi eri abaana bammwe. Muyiga okwogera obulungi eri abaana bammwe. Mubawa amannya amalungi. Naye omwana n'omutuuma Najjalwambi kubanga otabuse ne taata we n'omutuuma Najjalwambi. Lwaki? Abaana kirabo okuva eri Katonda. Abaana kirabo, nze nyina ebirabo okuva eri Katonda. Okitegeera. Omwana n'omutuuma kirabo. Gift from God. Omwana n'omutuuma blessed. Aliko omukisa gwa Katonda. Ebimu mubimanya kuba kati American Embassy ye mukyala Teddy Bujingo, mukyala wa Pastor Bujingo w'empeta ku nsonga z'abaana. Ye watyo ebintu wabiraba alina nno emboozi mpanvuko naye nga wogigendo buli gyagenda ayongera okwogera olaba waliwo obubaka watuuka ne buwete ekkoona ne bukwata sayidi emu buti nga kwegamba bwe butomera gwabuwa tebuyinza muleka kyekimu naye nga ekikulu ekiri mu bino nti sayidi zombi ebintu bitambula buki bulungi. Kati oye Teddy era n'ensonga zaabwe awo bwe tuli kati okuleka ekibuuzo kiri wamu kati emikolo gye gibadde ku mimwa gy'abantu nga bino ebya US tebinnayingiramu ate ndaba enteekateeka z'omwana okutambula ziringanga ezisembedde kati emikolo gyakwanguwa okubaayo ng'omwana tannagenda oba ajja kusooka kugenda emikolo giribeerayo kuba wasooka okugenda kiba kiwanvuye naye bwe gibanga emikolo kituufu gibaddewo kitegeeza girina kukolebwa wano mangu. Naye ate maama yatuyise mu kusabira mwana tannatuyita ku mikolo kati kiddayo ku kiri kye nabagamba wano nti ekyaleesa Musumba Jessica Kayanja mu kifaananyi nga boogera ku mikolo gy'omwana oba Pastor Kayanja kwe kuba nti nze namanyako nti ate muwala wa Pastor Kayanja essaawa yonna agenda mu mikolo ekyo nakimanya kuba y'omulenzi yamala kati balinawo omuwala awo omukulu ne mbagamba muyinza okugwa mu kigambo ky'omukolo nga naye kyavudde ku gooli owaabali sebyo bikyali awo. Ekirungi maama wano agambye omwana ayina okufumbirwa ayina okufuna omulimu n'omulenzi ayina okukola ki okuwasa oba taata waali oba taliiwo. Tugendeko ewa Dr. Kurthum ebiriwo bikyukamukko ku bye mwasembyeyo okumanya mwenna ebbaluwa mwagirabye mwe yaragidde nti agumiikiriza omusajja ekimala kikola ki kimala
era n'alaga nti ye n'omusajja byawedde. Omusajja ali mu Amerika naye waliwo emitendera egiba girina okukolebwa. Omukyalo ono okutuuka ku kiri kye yabategeezeza nti ye n'omusajja bakoze eki bayawudde. Kakati nyina wenjagala mutunule bannaye abangoberera nti kati biri byabadde bya social media naye essaawa yonna omuntu akyuka. Ate lwakuba twerabira mangu ensonga z'abaagala n'ebiseera ebisinga batugaa tukola ki tossaayo kikyo ffe mutukkirize tuteekeyo kuba ffe tulina obboogera ku katukola naye omuntu yenna nga baagala n'essaawa yonna akuyiwayo. Era kati wano nsaasira abawi b'amagezi, nsaasira abalonze edda ttiimu. Omukyala ku social media yagobye bbaawe naye bwe nagenza okunoonyereza on ground teriyo kyatambudde ku ngeri gye balina okwawukanamu. Okategedde ako so ŋŋamba tugende mpola tulabe nga bwe bitambula naye tetudduka supiidi kuyisa bano bali mu nsonga eyo. Mpaamu katono ku Kuluthumu katono nnyo ng'ayogera ku kitonde ekisajja katono nnyo tukomewo. Sheikh yatugamba abasajja Stepmother abo yabaloga so waliwo ebintu bitalina nnyo kudda okumalirako nnyo budde honestly. Abasajja batuloga Mbu Stepmother mwe yabaloga mambuulira kimwagala temukimanyi. Tulinganga mbeera ya budde tukyuka tuti mukyuka bukyuse omuntu tuba ku bbala limu. Leero ndi ku kino nga oyagala omweru, oyagala omuddugavu, oyagala omuwanvu, oyagala wakabina, oyagala wenjala, mwe buli kimu mukyagala naye nga tanso okwogera ebirumya abayaaye. Bibalumya. Kale kantyuse. Kanjogera ebitabalumya. Baagala kulaba ng'okaaba onange weriiso akra. Twagala owulire. Bimwagala owulira. Inshallah time ejja tuuka by the way. Buli kimu it's just a matter of time. Sheikh yatugamba abasajja Stepmother abo yabaloga so waliwo ebintu bitalina nnyo kudda. Kaakati eriyo nakati abatamanyi kyekyaviiriddeko omukyala okulaga ensi nti ayawukanye ku bbaawe. Bingi bibaddewo byesitasobola nakuyitamu ssaawa eno eri ggwe atamanyi kyekyaviiriddeko omukyala okuvaayo waatyo. Ate nga jjukira omanyifu waliwo emboozi ezimu ze tusuulirawo abantu baffe ettawulo ne tusooka tugireka neekola ki neeyita onfuna bulungi. Naye nga waliwo ebyabaddewo mu Amerika eri omusajja kati eno omukyala ye n'asalirawo eno gyali e Uganda ebyo ne bibeeraawo. Kale producer no mbadde n'enteekateeka eragako ku jjajja wange bannaye nze bwe nvaako n'abantu bange mba njagala naye nkozeseeko kakisa simanyi onkoze otya ye obudde nga budduse speed mayanja toddamu bintu ebyo mu nteekateeka zange mwabaddemu okulaga ku jjajja wange jjajja musajja bannange omuntu ananywa ku mazzi leero producer kiri kitya okay. Kakati banyama ne basewo ku Mande nabadde waffe Butambala kati oyo ye jjajja musajja Haji Sulaiman Lujja Kawaganya Butambala Mitwetwe we nabadde ewaffe ne jjajja wange oyo ayina ensonga ye ate nga nkulu. Jjajja oyo awuliriza nnyo leediyo kati ate amanyi nkola ku TV kati amanyi nsobola okugenda ku CBS ne mbagamba naye alina by'aba ayagala oteesa. Ale ndabye yaŋŋambye nze ensonga yange eryemu njagala nange kuteesa ku programu ezo ezimu ze mpulira ne ŋŋamba jjajja mmwemuko yene yaffe gye tukola teese ku Teddy Bugingo. Ate kati ono senga wange Sauda oyo ntero mubalaga oyo senga wange yaasunda busunza akoonamu bukoonya agamba kyekyo mumuyina ne ŋŋamba jjajja okuwona wano ne mugamba jjajja ngenda kufunirayo enamba kwoteeseza kati wangenda jijjawa ya made in Sereko jjajja ateese naye nga namusuubiza omufunira enamba kwakola ki kwateeseza. So wetyo wetwabadde ku lunaku lw'Emmande jjajja wange oyo taata wange basenga bange ne tubeera waawo. Omanyi enjawulo nti bwe mba sisobola kubatumira wano buli lunaku lengera abatabani nga bakola emirimu. By the way ekyenjawulo ewaffe
omukazi gwemba mpasizza oba ofunyemu nnyo fe bwe tuwasa omukazi ng'abadde mukozi wa mirimu aye tumwonoona kuba ffe eri abalenzi fe abakola emirimu omanyi we nalibadde mbyogera nga temmubiraba mwalirowoozezza nti nnimba ffe eri fe abakola emiki naye nga n'abakyala tubayina lengera omwana ow'obulenzi osaaga mayanja ow'empaako lengera swahaba masepiki naye nyina ekiba kye nalabye mu kyalo esepiki ezo woba oziine ewaka gwe kitundu omuntu ogipangisa bannange abantu nga bagagga mu byalo mbwe sowani nazo bazipangisa mwebale mukole ogwo so senga wange nami mumulengedde n'abalala bonna be nabadde nabo basenga bange baganda bange olaba kisisita kyange kikiri abo bonna bantu bange n'abalala babadde bangi benja okuba nga mbalaga kansabe Katonda abankuumire nammwe abakuuma abandaba n'abanjagaliza biga producer Kisubi mbeera weetyo akuume Nyenda kufunira namba haji nga okubako wekka. Ondabe ogera boteesezako wekka. Awo haji era sisi kale. Mbasogedde. Kyovola bamugambo olya kwatenga akalira. Kakati. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakomodating abantu okuvira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Hey guys, mwena bakasitoma abange abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products azeetaaze zonna weziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga 0708763211. Little Bird School Mixed Day and Boarding School isangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde oyina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azonga obawadde ebyo byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi balina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer essomero baliyita Little Bird School liri mixed day and boarding lisangibwa wano Nansana ngodda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala
ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Top Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku nnamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery.